Embeera nezze etya obadde waggwe ng'omuntu and w'otuuse wano tell us your story. Mbadde waka kati owa boda nankubira essimu kuba mbeera just across wano. Yes. Owa boda nankubira okay guy yasoose nankubira owa boda nemujjako Stan nendawula nankubira nagamba waayo empulidde nti isima bamukubi agenza ovaako nga gayi wange owa boda owokubiri naye ankubira so nengamba kandabe kwekubira hadiya nangamba kankukime ngenza otuuka wano nga yembeera egenda mu maaso wano. Bw'otuusewo abasoosewo ng'akubiddwa bo bakugambye ki? Baŋŋambye nti omusajja nti waliwo amukubye amasasi kyebaŋŋambye abamu babadde balina bu vidiyo babulina mu masimu gaabwe awo ne babundaga awo tukomye. Ichuli, for starters, tukoze naye ebbanga. How would you describe Ichuli on this day that he has breathed his last? Simanyi kituufu kye nsobola kwogera kubanga Ichuli abadde buli kimu ng'asobola okubaako ng'asobola okuvaako kati nga kiri gy'oli gwadiringa naye okumanya mukutte ntya naye ebyokuyiga bingi. So mighty ekyaliwa ekyali mu motoka ye tebannabakukirizaayo tasubira saba tutambule mpola mpola tugende wali at least we have a close up kubanga era wano wenyini wabadde asula ng'ogenda nange saagala kulaba ku mulambo gwa Ichuli saagala mulambo gwa Ichuli. So basically nga woli mu kulaba embeera tuzaako ki ba content creators kubanga embeera yakiyongobero buli kimu kyola kujja kutuula kujja kubeera olindemukko kyali ku prime sale balinde abantu bajja kutuula onaawo ebyayisho naye embeera Let's move out of the ring. Let's go behind, out of the ring. The ring is behind us. Can we move? Can we move? Of course, Kati, Isma has been very vocal. The assumption by many people is maybe his being vocal has led him here. So, Kati, do you know a step back? We realign to what is possible and what is not. It's a simple message. Kati fenna oba blogger oba YouTuber oba wamawulire, every time such a thing happens tulina kati okuddayo fenna ku drawing board ne tulowooze. Abantu abawagizi ba isima abali ku social media oyinza bagamba ki? Abawagizi ba isima ku social media balina okuguma mu buli mbeera. When such an instance happens, ekintu kyokka kyosobola okugamba abantu kuguma kuba kati naffe kye tuliko. Kakalamu antuuseeko wano ng'akaaba ng'akankana ne mugamba oyina okuguma oba okitegeera. Buli azze maama eyasikira maama waali wali naye munnyonnyodde ng'akaaba ne mugamba kati it's the only other option. Ye option gye tuyina yokka, tetulina kirala kye tugenda kukola. Tuyina kuguma ffenna gye tuli. Pozi n'okubaako kye tuyiga kati kuba we cannot just say that is gone. We now have to pick a leaf from what has happened. Twerowoozemu ffenna, not just nti blog oba YouTuber naye naawe ali eyo kituuse ku isima kati bulijjo babadde bakuba bannabyabufuzi baanaye tumanyi kati bakubye gwe tumanyi our very own. Life is not going to stay the same. So fenna kati tulina kuddayo ku drawing board twekuba emitima tulowooze nnyo, we think hard.
police is trying to Yeah, so the police is here. They are trying to do their job. After we got news of the death of Isma. Yeah.